ayene siima twanirize abavugiriza abakulu aba Airtel Katikkiro bajja okwanjulira. Ayene siima twanirize ambasada wa Germany mu Uganda. Ayene bajjajja abataka b'obusolya tuli nabo. Ayene siima twanirize bassenkulu b'ebitongole, twaniriza bamemba ba paalamenti, ayene twaniriza Obuganda bwonna. Ayene siima twanirize ambasada owa Eritrea Kama wange Ssaabasajja Kabaka, siima mu kiseera kino abavugiriza abakulu, siima Peter Katikkiro ayanjule abavugiriza abakulu bakwase omujoozi ayirene. Obuganda obuli wano muggamu omwaniriza omutanda n'ab'ebuddu bawulire. Ab'ebuddu tebawulidde. Ssaabasajja Kabaka, emisinde egy'amazaalibwa gano girina abavugiriza ab'enjawulo, naye abavugiriza abakulu ba Airtel era ssenkulu wa Airtel mu Afirika yonna, omwami Amir ali wano yazze naye yeetabe mu misinde, era kaakati Ssaabasajja siima akukwasa omujoozi ogugwo. Tubakubiriza mukozese Airtel, mukozese n'enketu. Mukama wange Ssaabasajja Kabaka, nsaba osiime Katikkiro wa Buganda ajje ayogereko eri abantu be. Abantu be bano abali wano bamalirivu okwekunga mu Kenya. Tubakubiriza nga twesigama ku bubaka bw'otuwa, ne tugamba abasajja babe basaale mu kutaasa omwana ow'oluwala. Era buli musajja ali wano agenda kukola ng'okkiriza ekiragiro kya abalina obulwadde mutongere
abazadde mwekuume ate mwe abavubuka temwetaba mu bintu bino kubanga ebirungi biri mu maaso. Twebaza mwenna abawagira enteekateeka z'Obwakabaka era bulijjo temukkirizanga muntu abajja ku Ssaabasajja Kabaka. Kabaka yekikaffe yeettabiro ye ne tukkiririzaamu era muwanike emikono nga muwera obutava ku Ssaabasajja Kabaka. Ekyo bwe bayita omwoyo gwa Buganda ogutafa. Tulina abavujirizi bangi aba Airtel mbalabye, waliyo n'abalala, waliyo aba Vision Group, waliyo aba Monitor, waliyo radio yaffe CBS, Terefine eyaffe, waliyo aba I&M Bank, tulina aba UNAIDS n'abantu abalala bangi abawagira enteekateeka zino mubakubireko mu ngalo. Wano waliwo omubaka wa Bugirimaani mu Uganda abadde wano emyaka egiwera, kati yakomekkerezza emirimu gye mu Uganda n'Oluganda yaluyize, bulijjo yeetaba mu misinde, kakati azze okulabisa Ssaabasajja Kabaka nammwe. Antumye okubalaba era kaakati mulaba alamusa emiboko ng'abadde balingi nnyo gye tuli ebbanga muyamba waffe mu Uganda. Akati Ssaabasajja Kabaka nga bannatuwungira, waliwo abavujjirizi be twagala mutegeere. Uganda AIDS Commission, Ministry of Health, Ministry y'Obulamu ya Gavumenti, Fireplace, Kamasutra, Betika Uganda, Human Diagnostics Uganda, VAT Advertising, Crown Beverages, batuwadde amazzi ag'Uganda ne Majestic Crown. Akati kambayitire ssentebe wa Airtel Africa, kubanga Airtel ewagira nnyo emirimu gy'Obwakabaka era n'omupiira gw'amasaza be baguteekamu ssente. Akati Ssenkulu atwala Africa kajja atubuuzeeko, naye y'Oluganda tannaluyiga. Distinguished guests, Honorable Kadikero, I'm very happy to be here.
Thank you for supporting Airtel. And on behalf of Airtel, Uganda, I want to wish Kabaka a very happy birthday. Enjoy the run and finish strong. Thank you. Aku bilang mula rasa kawan.